Mu kuggulawo ekkanisa ya All Saints Sembabule, omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ayaniriziddwa yali minisita w'ensonga z'ebweru Sam Kahamba Kuteesa n'abakungu ba gavumenti abalala okubadde baminisita n'abaka ba paalamenti. Ono agenze butereevu okuggulawo ekkanisa eno eyawomeddwamu omutwe Sam Kahamba Kuteesa era oluvannyuma lw'okuggulawo ekkanisa eno agirambudde. Omulabirizi wa West Buganda Gaston Nsereko yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'okusitula ebyenjigiriza n'ebyobulimi mu kitundu kino. By'otukoledde ge gamu ku masomero gaffe g'owadde obuyambi, erimu ku lyo nga ye Kako Junior School. Akiikiridde Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Kazimba Mugalu nga ye mulabirizi wa Bukedde Sam George Boogere Egesa akubirizza Bannayuganda okwekwasa Katonda mu kalulu ke tugendamu aka 2026 era n'abaako akama akakubye abeegwanyiza ebifo. Twatandika olugendo olututwala mu kulonda. Mukama atubeere okutegeera gye tuvudde, gye tuli ne gye tugenda. Let us not malice omuntu yenna. Omubaka wa Mawogola North Shatis Musherure Kuteesa naye obubaka bwe abutadde ku kwebaza Pulezidenti Museveni olw'okulwanyisa obwavu mu kitundu kino n'eggwanga okutwaliza awamu. Wano kambabuulire ffe tuli baliraanwa ba Pulezidenti. Ayambye ebyalo 5 wano mu Sembabule ate nga wagomba naye n'agamba saagala bwavu kumpi nange. Abantu abo bakafuna endokwa z'emmwanyi emitwalo 10 wenjogera. Ate sise kyokka abazimbidde amayumba. Eyaleko minisita w'ensonga z'ebweru Sam Kahamba Kuteesa alambuludde lwaki yakulembeddemu enteekateeka ey'okuzimba ekkanisa eno. This church is built for 2 main reasons. The major reason is in memory and thanks to our parents who received salvation and accepted Jesus Christ as their Lord and Savior and spread the gospel in this part of the world. And I said, I want to build a church in honor of those parents and in thanks to God for sparing my life. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yeebazizza Sam Kuteesa olw'okusoosowaza Katonda. I want to really thank the Honorable Sam Kuteesa for building this church because of those 2 reasons which he told you. Pulezidenti Museveni akubirizza abalyoyi b'emyoyo bulijjo okuteeka essira mu kubuulira enjiri egendereddwamu okuleetawo obumu nga Papa Francis kati omugenzi bw'abadde akikola. And brotherhood, which is what even the Pope who died recently had quite a bit of that. So that's why you saw him visiting the Muslims, visiting the Jews in Jerusalem. Awudde abalyoyi b'emyoyo okwewala okubuulira enjiri okukyamuukiriza. And every Christian to work, to be a work. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, nsinzidde Sembabule.